tugamba be part of it and be partaker of the blessing therein. Tugamba nti olunaku lukedde bulungi ne tugamba ate leero sponsor waffe ow'enkuba every morning yabadde ki tindoza ya ndoza yasasula zaweddeko enkuba nebanga tetonye tuzenga kawewevu no problem at all. Tugamba nawe akeera bulijjo ng'obadde otukaleti nga weekwasa nkuba leero tennabaayo tetumanyi kigenda kuddako mu dakiika ziddaawo ate simu tetunaba kuzikonsaluti nga ziba zitugamba tegenda kugayibwa no problem. Tukubuzaako nnyo tugamba nti wasize otya nno amanya Charles James Senkubuge. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 28 teweekwasa omwezi gwa January teweekwasa tukiddamu ekyali e Kanani tukiddamu ekyali e Kanani 28 January ate tetwamanya ate mwatugamba leeti ate tulate tunootinga ne tugamba mikwano gyaffe bebalwa bulijjo ono twemalira mu bwereere yali ku bibye ono ye munnaffe ono tatulinako n'akatono tuba tubalaba naye yo omusumba abatabalaba naye ffe tuba tubako ettaani tugamba musajja ono naye n'atajja bano nabo ne batajja kino kyajja kita tubagamba naye nga gwe asabira Council of Prime Ministers International Etiswa Church era walaga obuvunanyizibwa bwo $500 million in 11 days mwarezinga $500 million munaku 11 kuba musumasi langirira munaku 11 ngate kituuse $500 million is no mean feat tekyali kitono na katono. That's a beautiful one. Tekyali kitono nakatono. Okay, tubabuza kumena gye muli ku bwagagavu bw'ensi eno abali mu Republic of Uganda tugamba good morning sana. Tubuza kubali e Rwanda, tubuza kubali Kenya, kubali Tanzania, kubali Southern Sudan, tubali Congo, abali South Africa, abali Abu Dhabi, abali Jordan, abali Canada, abali United States of America, abali Paris, abali German, abali wherever you are, Russia, Ukraine. Tutukayo kubanga modernity and technology and digitalization we got deeply involved. Era tukitambuzanga bw'okitegeera mbuza kumukulu ayitibwa Kalundi Serumaga yagambye nti mwebale aweereza message nagamba nange nampa esimu ya Mwami Charles James Senkubuge mwebale Salt TV mwebale yona ebintu tukolera mwena abatugolekerako every morning. I take the opportunity of greeting you right now. Mbuza ku mukyala ayitibwa Mire Nakayita wali Nakaseke tugamba good morning sana twagala okubuuza Kavuma Kabowa nti oli otya Dumba Richard Kasese ng'oli ku kyeyo nawe tukubuzizaako nnyo wagamba naawe oli mu diaspora ye Kasese wagamba naawe oli musama onotera okubanga okomawo tukubuuzaako nnyo nga tugamba gyebalako gyonna gyotusako nga lumbuuza ku ne basude nga tugamba yes we are Monday we expecting you nakulwa Friday lugenda kuba yerumu Friday yerumu nja okuba nga nakuyita ku Saturday bweba Saturday tojja muganda wange naye kamale okubira ennaku zituba kumpi nnyo tugamba nti nga lumu December tukusubira kuba nga oli naffe lumu December yes is Friday bwate tesobola ngamba mangu ate si kwagala eri ssaawa ya Apollo kwagala dakiika 10-15 yogera ku bantu about kulwanyisa kufufugaza bali batugambye nti AIDS tujja kuba tumugobye mu Uganda by 2030 is just 7 years ago nga mukiyesu mulula zipu mu ngeri bwetyo ne sikati nga temumanyi gye mwazirese sikati yange bayalazeewa muntu omukulu omusanga akapale kange sikalaba abayuza emmotoka babujja wansi bwa mito baali batugambye nti ensi eno esuubira okuba nga emeze siriimu by the year 2030 7 years to go. Are you ready for it? Oba kijira kirindako
Mbabuzezaako mu ngeri ya style nnyo nga mbagazi onaku malirali sana tugenda batwala speed ya yiri therefore sirinzeka babuzeeko akapale kana manja akalese mbabuzaako ne baga nti mwasize mitya mwasiba mutatu walekedde ku Salt TV amana ndoza mtaje mfafufiga wochauli siti ampana njagala kontro ngekutandike fujjo ddene bagambye bananagira kunanagira kafumito babuzaako nnyo nembagamba temukafiti nozi mwasuze mutya namoja kwa bulungi abamu tebamanyi luyimba lwa Afrigo lugamba speed yo nene nzefude babasika tebamanyi nti yali ayimba AIDS nange wakingamba wano jo nenkitegera nti yali ayimba AIDS by the way nali manya n'amanya gayimba bo ne Paulo Kafere ayimba ko kigambo oba lumuzanyo muli musempala nswadde yani yeweno ekuddayo bukunja mulimu ekigambo speed twalowooza nti ayimba speed okay naye abagiyimba abategedde ekya speed abategedde nenategedde speed genda maaso babuzeeko mbabuuzako ne bagamba nti mwasize mutya mwasibye mutya tuba twatutadde essaawa eziti ku programu Omusunsuzi TV bakise Salt TV ate ku radio ya Salt waliwo programu zibula atudde bakutwala ddala ku speed ya yiriyiri nga bakusomera emirimu bakuwatekeeza emirimu obeere munaye ngaofuna omulimu obeere madadi sana bakuwa ekigambo kya Katonda obeere madadi sana bakuwa obuyimba ne butekisi obwenjawulo ennyo ozuuke ng'obwongo buli sharp so open your mind obeere okay ng'obeere kiriya nnyo obeere ng'oli madadi sana obeere nga weeyagala abantu banyu muli awo mwerumya mwekubagiza mumanyi nti ensi yakoma ensi tekomangako please wake up people ensi tekomangako kino kiganye kukwata ku kirala kino kiganye gezesa ekirala abantu abasinga muti okutryingako muti okugezesa ate muti okutandika kyo kyenjagala ku mwana mwenzi alien skin abafangoni soldiers mwana mbabuuzako ne baga nti sate first be ready anyway tujja kubanga tusimbula embalasi oba biki tujja kusimbula embalasi kugenda kuseka zijja kuvuga balamu nkubuuzako ne baga nti balamu where are you jagwe kivulu kya sate first teke musede lwaki osirise lwaki obeereyo nga te gwe promoter gwe tumanyi ne kati promoters where are you lwaki mwebaka why are you sleeping nga mulaba mwana mwenzi presidential advisor oba wakyadeko okufangoni mbeera yago makanze naye ng'onyumye bulala kitiibwa kya Mukama nze nyuma nga ndi mulungi nkigamba bulijjo I'm a very very beautiful ndi wanjawulo nyumanga lwakuba batimu kafido kibanuguna kanamoya sala agamba wa sala kika agamba wow no nalunga agamba ebyawu yabulire Dubai ebyawu ali wano matini ebyawu tuwe ku dollars ali Dubai ali wano wayogere kwa asenga yali wano senga yatuuka ali wano ebyawu vaye Dubai ali wano nenga nyongere bagamba nti kambuze ko falo kusasa kwagala mwana mwenzi atwa mawuli agomlembe nnyo ate lita kamera kankubuze ko nnyo ngamba mwana muwala Dora Jimmy program kitege 560 abasimbude oyo bwasimbule basa abasimbude wali wakayimba kenjagala nnyo ti Yesu yachaddake wange ne banayiba ne bagamba golo nakubye 3 kwawe Yesu olunaku lwali kukyalira musembeze bagamba nti munonye nga atyasobola okulabika baga nti balina omukisa abakkiriza mu ye ate bagamba nti bonna bamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana bakadde ffe tweyagala tuli mu Yesu tweyagala nagamba obulokole sikomera kyova atunyirira okufa bufi anti ondaba bwentunula kugamba ekigambo kimu tugenda ku Esther School of Beauty wali ku kizimbe kye bakita batya Esther School of Beauty obeere ng'ogezesaako obeere nga weeyagala osomupoya ku 0703 17 21 24 obeere ng'olina kyoyigayo kiri ky'omu mutwe abaana bawumudde abaana bali waka sina 6 bagikoze sina 4 bagikoze abaana ba P7 bagikoze togayalira mwana obwakabaka bwa Katonda Mukama abaya kuwa mwana tomusulira mutwale ku School of Beauty wali wa Esther ku Mabilis Complex Mabilis Plaza level ya musanvu aberenga atilista ayigayo teke ati sino mutekayo mwezi ogu mulimu gwa mu mutwe bakyogera nnyo kyovola Mozaya focusinze nnyo ne namyalo atija namyalo wa chambo afokasinze nnyo bagita skilling skilling ekyo kyenjogedde oba kituufu skilling
omuntu funa ekintu kyo skill yes ne kuyamba kola emirimu ne wobeera oli wako osobola ogamba nti nsuwe nkola omwana nsuwe ngupakinga nta okuva ku level eri twanywanga omubisi nga tugusogola abantu bagusogozanga ngalo kati bagusogoza byuma ne bagupakinga akabisi tukanywa ngunya wale bapapazi ewamisa kisemakula nje ngunonya simanji ngujja bapapazi ewamisa kisemakula nawe ekintu twagala okunywa ku mubisi ne tukulaba omubisi ngulaba nansana ebulamba ngende okugugula ngamba naye muyonjo kwe kati parking eyo yekyabulamu yo kanenga gwe mubisi gwenyini gwe twanywanga abantu bangi baagala omubisi ogwo mwagala omubisi agutume mutebi ani mutebi andi we nansana sijja kugwa mutuma ogwo sijja gunywa naye nga nyongera bagamba nti mwenna mbabuzako abali kupapazi wali bamisa semakula bali kubanga okola emmere ennungi ojja kusigala ng'olina credit nebaza ku mukyala wo Sara Semakula because abeera mu kiyungu okulaba nti ebuli ekifuluma akiteekamu omukono okulaba nga kiwomera abantu era naninebuuza lwaki Sara afumbye nnyo wa Semakula kirabika wabaddewo n'ekimere awo emmere nasanze ne Aisa Senkubuge banna kirabika wasibulukidde takabeeyi bw'aba asibulukidde awo n'ototuyita kusibulukuka tewakoze bulungi nnyo nabaddewo n'abankwanye bantu out nengamba baby wange daddy bano bankwana bangamba nti bantwaleko out konze let go and I see bagara bichi bebogera birimu obate biri okay nemba recording ano bali mulekera okunkwana nze bantu wala dandi lero olupapula lwenina ngalo zange baluyise ono bwino agambye ki agamba nti abakazi abaagala okusula gavumenti mama abakazi abaagala okusuula gavumenti bonna kasasi baamu bonna mikwano gya Jennifer Fulufiga abakazi abaagala okusuula gavumenti bambega balabudde Museveni ku bugulupu bw'abakazi ate bwe mutambula obulwana okupanga obusika bamulabudde amagye gajja kuwamba atoka waggulu bamuyise Anita Among kuzeeko former speaker former speaker Rebecca Kadaga ne kuddako prime minister Nabbanja ne kuddako minister waffe ew'ekiboga nankabirwa mumanyi ne kuddako vice president kati nankabirwa gweyogerako wakiri bamukwesa Sirya Museveni alinga Nadweiso eyo nange namulaba Nadweiso bamukwesa Sirya Museveni nekudako Lumumba mukwesa Sirya Museveni nange bonna bano mbalabi abikubeta manchi ayogerako kati kankubulira omukazi wa Anita Amongo Anita Amongo ku Museveni bana bonna bawalabe nafa namuzika wali andi kati nze mbera nabe waka waabwe tunyumye emboozi etali nange nankabirwa nali naye just last week nagamba nti gundi oyo yanumba nnyo naye sijja kumwanukula kubanga ayagala nga bw'obasomye ekikwata ku Museveni bonna musaayi gwe kakati abo bonna nga obasomye bafeesa Sirya Museveni kino nkikuddamu ng'oli agaludde bw'ati naye siteekawo balinga nze kakati ngambye bonna okugattako ngambye bonna mikwano gyo lwaki tukwatagana okugattako namyalo ne Jjajja Nalweyiso abo bafeesa Sirya Museveni nga libadde ligenda wayewere nange erya Museveni nze sasirya enfe erya Museveni erya Amis Kigundu gwogende era asigale ng'ataasa ensi exactly nze Amis Kigundu sobola mukwatako tugamba nti amanya tugalabye wano ge mutuweereza nankabirwa last week nali mu ofiisi ye nankabirwa mumanyi ku Museveni nagamba ate abantu balaba bulabi nankabirwa tumanyi yali mu ntalo abo bajano nga bato Jjajja Nalweyiso bajano nga bato bazibu nankabirwa ono omukazi vice president yani temulowooza nti alupo yafuna bufunyi bwa vice yabulonda awo babikolerera bye bali ba prime minister Nabbanja tolowooza nti Lumumba yamulengera eri akubye ekifaananyi kino tugamba no bamunda yanetondana kunatena nagamba agenda kujjako yada ayina okujja kwa usobole prayer ate ne muze ayina amwita ewa egundi eno yada agenze kugula amawulire gakyali abada agenze bonna tubabigambye 28 oba atajje wereze baasaayo 28 atajje wereze baasaayo